Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni okugenda Makerere okutongoza enteekateeka eya Emerging Leaders Program ayaniriziddwa wakati mu mizira. Enteekateeka eno ey'okubangula abakulembeze abajja yatandika mu February w'omwaka 2023. Amyuka ssentebe w'enteekateeka eno era nga ye mukungaanya wa Vision Group ow'oku Ntiko, Barbara Kaija annyonnyodde nti baagitandikawo oluvannyuma lw'okulaba abavubuka nga basoomozebwa ebintu eby'enjawulo ate nga kikoseza wamu eggwanga. Kaija awadde alipoota ku byavudde mu kunoonyereza ku mbeera z'abayizi ekyamudde ababaddewo. Among the interviewed first-year students, 37.8 were virgins. Mu kwogera kwe Minisita Museveni yeebazizza yunivasite y'e Makerere, aba Global Summit ne Life Ministries olw'okutandikawo enteekateeka enezizza essuubi kuza abakulembeze ab'ensa. I therefore thank the leaders of Makerere University, the Global Leadership Summit, Uganda, and Life Ministry, Uganda, for taking up the challenge to craft a program that would instill character development and leadership skills in university students in this country. Asabye enkola eno ereme kkoma Makerere wabula etuuke ne mu yunivasite endala n'akuutira abayizi okwewala ebikemo ate bawe emibiri gyabwe ekitiibwa. We take this initiative even further with the official launch of the Emerging Leaders Program curriculum, which will now be part of an audited course at Makerere University, as you've just heard. My desire is that this program expands beyond Makerere University to all universities, if you like, across Uganda. This 27th day of September 2024. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.